Sharon. Twasobola okulaba twasobola okufuna data empya tufunye ebintu bingi nnyo ebikozesebwa mu ddwaliro lino. Era twagala okwongera okwebaza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ladies and gentlemen, NRM brought a service to the hospital and it was denied by the administrators of the hospital, claiming they are looking for better clarity. So we would like this news to be countrywide, nationwide, to know that abakyala babadde bagenda kuweebwa ebintu ebibayambako mu kuzaala naye abakulira eddwaliro ly'e Kawolo ne balemesa ne Kaawo ne balemesa saavisi eno okutuuka ku bamaama. Nkubiriza eggwanga lino kubanga olunaamala nga mugamba nti NRM ekoledde ki bannakazadde b'eggwanga. N'akatono akaliwo kegambye okuwa bamaama b'eggwanga. Administration y'eddwaliro ekaganye gavumenti eri mu buyinza ekolera abantu naye oluusi tebaganya saavisi zaabwe okutuuka ku bantu be zirina otutuukako. Ttiimu gye mulaba wano ye yaba mwoyo gwa ggwanga abaagala Muzeeyi Museveni okubanga atuukiriza ebiruubirirwa bye. Abaasookawo baalemererwa. Namujinga mungi nnyo ali mu ttiimu ya Pulezidenti Yoweri Museveni. Era njagala okubategeeza nti olwaleero twasazeewo okugabula amalwaliro gonna agali mu Lugazi. Naye eddwaliro ekkulu eryali mu Lugazi Lifaalo liremeseddwa okubanga lisobola n'okusiringa ebintu ebifaanagako nga bino. Lino ddwaliro lya kutaano lye tuzze tugabamu. Kasoomoza kwa maanyi nnyo okubanga abakulembeze abaffe betukkiririzaamu betumanyi nti nno be baateekebwawo okuweereza abantu baffe be bamu abasobola okulwanyisa ebintu ebisobola okuyamba abantu baffe mu ngeri y'okulaba nti nno tweyamba nga ffe bamwoyo gwa ggwanga bwe tuba nga tuvuddeyo ate omukulembeze ku leve ya Kaawo n'ogamba muno weetaaga kusooka kumala kumpandiikira ng'ate ebiruma abantu byo tebirinda kati essaawa eyo omukyala abadde agenda okuganyulwamu okufuna kotoni ow'obwerere wamu n'ebbaafu Kaawo amulemesezza olw'ebbaluwa obubaluwa. Ekyo nno kyakusoomooza era tusaba Pulezidenti Museveni abakulembeze abafaanana bwe batyo afune engeri gy'abatwalamu ekyankwanza asobole okulaba nga basensitayizinga kubanga ffe tukikola mu kwagala bangi nnyo babadde bakomplayininga nti no gavumenti tetuusa saavisi ku bantu ffe ne tugamba ffe bamwoyo gwa ggwanga abaana ba General Muhoozi
wamu nga tukkiriza nti no Pulezidenti Museveni akyasobola okutwala eggwanga lyaffe maaso, tusazeewo tusobole okulaba nga tugattako ekyo kye tulina naye ne kisobola okubeera nga kiremesebwa. Tukkiriza nti nebyo tetugenda bigumiikiriza nnyo bwe tunaaba nga tuli bakuyamba abantu baffe, era tusaba abakulembeze abafaanana bwe batyo ekintu ekirungi ekize mu bantu mukyanirize nga bwe kiri, kubanga ffenna otulabye ffenna tubadde twambadde nga tetulabika nti no tuli bayaaye, naye olw'okuba mbuno tuzze nga twali tulina kuwandiikira wiiki nnamba emabega, nze ndowooza ekyo tekisaanidde era si kya buntu bulamu, kubanga oli gw'ofiiriza gw'oyinza okuba ng'osobola okubyetuusaako, naye bali abasigadde nga bakaaba ng'ate ffe tubibaleetedde okuva waggulu n'emikwano gyaffe gye tubisase nobeera ng'obafiiriza. Tuba tusazeewo okujja okuyamba abalwadde abali mu ddwaliro oba bamaama. Tetulina kikumi kye tufuna okuva eri mu gavumenti okujjako nga ffe tweteekamu akasente ne tusobola okujja okuyamba abantu. Twafunye bannaffe ab'Amwoyo gw'eggwanga ba NRM Greater Mukono Resistance Task Force nga baleese ebintu eby'enjawulo bireeteddwa eri eddwaliro. Tukoze emirimu mingi ne tulongoseza ekibuga ate tuleese n'ebintu, naye tusanze nga waliwo poliisi tusanze nga waliwo poliisi egamba nti woba onaaleeta ekintu kyonna kaawa alina okuwa clearance wamu ne RDC wamu ne chairman wa district. Kale nno nze ndowooza waliyo bamaama abatalina bikozesebwa bino, senga bibadde bibaweereddwa baali badde bayambibwa. Ekisooka gavumenti ya Uganda ekulembera Pulezidenti we Kaguta Museveni yatuwa ssente za renovating eddwaliro lino, naye ate waliwo ebikola ki ebikyabulamu. So we twekwatakwata nga ffe abalumirwa ekitundu ne tuleeta ebintu bino, kiba kirungi ebintu bino ne biba nga birisiivingibwa olw'omwoyo omulungi olw'abamaama. Tubadde tuwulira ddala batuwe ku bintu naye tulemeseddwa okutuwa ebintu, naye nga naffe tubadde twagala batuwe ebintu. Twagala ebintu tunyoledde kyamaanyi nnyo lwa nsonga fe abamu kati ngaffe tuba tetulina busobozi bitwetusaako nga maama kiiti geza giravusi, so tunyoledde nnyo. Muzeeyi ne MK Muhoozi ne party yaffe ya NRM ne Greater Mukono Resistance Task Force nga tusaba bamaama muleme kugwamu ssuubi, tuli nammwe ate nga era tujja kwongera okubeera nammwe mu buli mbeera, n'amalwaliro tujja gakwatako, tujja kubayambako era tweyanziza okutwalira. Ng'omwana wa muto musange biiri kinkakatako okuzaga emikwano okulaba nga twongera okujja twongere naye nga tusiima omulimu okolebwa wano ku ddwaliro ku muzikiti. Mwebale nnyo, mwebale ddala, tubasuubiza era nga twongera okusaba muzeeyi atukwatyeko ku kuzimba ki eddwaliro lino lyongereko ki kulowenda komanda.
Mama kulika baby mama tukwagala nnyo bano bakuleta mukono resistance task force era tuzze nga tubawa tubayambako mu kuzaala eno mother kit kino kyakunaabiramu tusaba mu kifiime bino ebintu bivudde wa muzeeyi naffe abalina omwoyo gwa ggwanga tukutte katono naye ebingi bijja tugenda kuleeta sabukirize okera ddala twebaza bannamukono kuleta mukono NRM Task Force wamu ne PLU tiimu yaffe ekulemberwa honorable waffe omukulu ennyo Kabandana owa Vibe ne baganda baffe bonna betutambudde nabo twebaza okubeera nga tusobodde okutuuka mu ddwaliro lyo newankubadde ewalala wonna wonna babadde tusanze ebisoomooza bingi naye tukkiriza Katonda nti tusobodde okusisinkana mwannyinaffe ono eyakamala okuzaala era tukwasizza ekirabo kino kivudde wa muzeeyi ne gurupu eno yonna gy'olaba be bakulembeze abavubuka ab'omugendo abasobola okulaba nti n'ensi yaffe ekyuka tulabe nga tutwala obukulembeze mu maaso. Yes. So obukulembeze twagalira ddala okulaba nga tuleeta General Muhoozi singa muzeeyi asalawo n'agamba nti awummudde naffe tukkiriza nti no General Muhoozi ajja tutuusa ku ntiko ekivudde lwa bakama baffe waggulu naffe nga ffe tusazeewo tukwateeyo kana akatono tukakuwe osobole okugula ebikozesebwa. Mama kulika baby mama tukwagala nnyo bano bakuleta mukono resistance task force era tuzze nga tubawa tubayambako mu kuzaala eno mother kit kino kyakunaabiramu tusaba mu kifiime bino ebintu bivudde wa muzeeyi naffe abalina omwoyo gwa ggwanga tukutte katono naye ebingi bijja tugenda kuleeta sabukirize ndi musanyufu nti mikwano gyaffe beegattira mu kuleta mukono NRM Task Force baleese ebintu ebyenjawulo era mulimu mama kit n'ebikozesebwa ebirala era tulabye nga kirungi leero tuli handing over kubanga bijja kuyamba kyambadde Lawrence kubanga tusiima emirimu gye mukola kubanga mutuyambye nnyo ng'ekitundu era tetulina complaint yonna eva ku ddwaliro laffe ery'omuziki tubasiima nnyo kyovula twekutte akatono ke tusobodde tukaleetere ki mmwe mugende maaso n'okujjanjaba ne Mungu wabawonya. okwongereza ku by'omwami eno nga tubasaba mutukkirize kubanga tuba tuzze on short notice ne tutaataganya n'eddembe ly'eddwaliro naye tubasaba ku by'obulamu ne ku lw'abakyala abazaala bakwatibwako ku nsonga ezo mutukkirize mu bwetoowaze obw'ekitalo tutuuse obubaka bwaffe okuva ewa MK ne muzeeyi. Gatwongerako akatono erinnya Ntale John nanze ssentebe weta mukono Resistance Task Force embeera eriwo nti tugenda onakulwalira okuta eggulino kulonkinga ekirimu okulaga eggwanga nti tax force yaffe etandise ntulwe twagadde bitandikire mu maama abakyala okulaga eggwanga nti mumwatulira ate mmwe mwe mutukutte kyasanyu nti mutwaniriza mu mbeera entuufu era tuli basanyufu tusaba President Museveni mulwaliro nga gano yadde tegali musoja za gavumenti negongere ki agongera obuyambi kuba abana abantu balaga nti ekintu bakyabaagala gavumenti otuzze n'abantu service ku bantu ba wansi nimusanyufu nga ssentebe ekintu ekyo kikulu nnyo kubanga bali mu kuzimba bakakolako fula esooka tunga okukola President Yoweri Kaguta Museveni ojjukira mukwano gwe era muganda wo Haji Mubaraka Saidi eyawummula era wajjanga n'omulabako naye yakusaba nti eddwaliro lino likole ki lizimbibwe twongera okusaba ssebo President nti okwatayo okwo nojja n'oyamba eddwaliro lyaffe lino ery'oku muzikiti tulabe nga lyongera okutinda tumanye ekyo kikkiriza kubanga gwe mukwano gw'abangi tweyanze
Jowelia Nalumansi. Owulira otya? Mpulira bulungi kuba mbadde sisuubira ekino kyenfunye kigenda kunyambako. Mpulira bulungi nnyo kubanga munnaye okusa kuno gusanze nange ndi wano. Mwebale nnyo mwebalire ddala munnaye okutuukirira abantu ba wansi. Era nga kotoni ono ajja kunyambako kwenyiga nga bwe namaliriza okusumuluka then ne ssente zino zijja kunyambako mu kugula ebirala. Amannya nze Mbaziira Nuswaiba, Principal Nursing Officer. Eddwaliro lyaffe likola emirimu mingi nnyo okukwasaganya ku bintu by'abakyala, tunywesa eddagala, tuzaaza ate era tulongoosa. Kyova olaba tusiimye nnyo obuweereza obwo bwe muleese okuba nti nno tubuddiza abakyala abakola ki abazito betusuubira okuba nti bagenda kusumulukuka. Mpozi n'ekirala eddwaliro lyaffe lino nga bwe muliraba likyagenda mu maaso. Tuli ku musingi ogw'okuzimba okwongerako fulo endala. Nange nja kwongereza ku bya Mr. Tunsangi. Bannange tusaba ku biyambi tusobole okuba nga eddwaliro lino lyeyongerako waggulu, tusobole n'okukola ebintu ebirala ebisingako wano. Naria,
Ah!